إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد متنا مجفوغا الله تبارك وتعالى ملزوا فيه تقبل تودي بينجري من الله جل وعلا تودي شينجرا شوف السلام شينجرا عقيدة ذكر زين توف ekitiibwa ennungi yatwagala tumusinkane nayo Allah tabaraka wa ta'ala yenna n'abagirongoosezza wabbeeyi abalungi tumusaba ekitiibwa Allah asookusesa n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatusomesa tawhiidi ono nzikiriza eno entuufu gyayagala Allah tabaraka wa ta'ala bulamu bwe bwonna kuva bwe yatandika da'wa ye wakati yao n'okutuusa bwe yava mu nsi nga nnyonnyola abaddu kigambo kino la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah n'akiwa ebiseera byonna bantu bakitegeere nga Allah wakyagala kyabaagaza ku nsi kuno okubeera nti bamusinza mu butuufu bw'okumusinza wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teyatonda Allah tabaraka wa ta'ala majinni n'abantu kujja okubeera nti bamusinza balongoose okumusinza mu butuufu bw'okumusinza kumutendereza Allah jalla wa ala ibadallah baddu ba Allah bebitiibwa oluvannyuma olw'okuwulira omu ku baddu omuddu ono babegako era olw'omusomo gwe twayogerako nga twanukula ensonga zire nayogerako okulomba edduwa okusoma edduwa mu Ramadhan n'aleeta omusomo ng'ayanukula ng'alaga nti okusoma edduwa kituufu tulina okukikola n'aleeta ebigambo nga mwana tutamanyi mbeera gy'alina kubyanukuliramu muddo nti twagala kummalako nnyo budde wayogera ku dduwa ezo ez'omu kisiibo tulaga nti tezirina kikolo kyonna kuwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama omuddu lwaki tujja kummalirako budde mujjukira embeera ze Qur'ani bwe yali agisoma ahadithi bwe yali azisoma n'ebigambo byennyini olulimi oluwalabu bwe yalutabulanga ne leero avuddeyo alina ensonga gye yakoonyeeko y'okuyisa emikono mu kyenyi okuyisa emikono mu maaso ng'omaze okusaba omanyiza okusaba ng'akulaga nti nkola y'abasalafu abaatukulembera saagala kumuddamu nnyo bigambo byakozesezza ne mwana wattu engeri gy'abiggyeyo n'engeri gy'abivuunula n'engeri gy'asomamu ebigambo biba obiwulira oluwalabu teruvaayo naye nga naye akulaga nti ayanukula avumirira abagera ku bidaa ti kino bidaa yalese abamu ku bawalimu baffe nga boogera ebigambo bino ng'abyanukula n'ensonga eno abaddu ba Allah tukimanyi bulungi okubeera ntuyisa emikono mu maaso oluvannyuma olw'okusaba tukimanyi nti la yushra mashu lwajhi ba'da du'a tekirina kikolo kyonna kubeera nti oyisa ebibatu bino n'obiyisa mu kyenyi oluvannyuma olw'okusaba li'annahu qad tawatarat fi sunnah du'a nabiyyi sallallahu alayhi wasallam rabbah ululizibwa jja bungi nnyo ahadithi nnyingi ng'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama akoowola Allah we tabaraka wa ta'ala asaba Allah we subhanahu wa ta'ala ولم يثبت أنه كان يمسح
وجهه بعد دعائه naye tewali obujulizi bwonna butuufu bwajja tumanyi ahadithi nyingi zikubyeko mu Bukhari ne Muslim n'ebitabo ebirala ebinene ebya ahadith naye tewaliyo hadithi yonna yajjanga ekulaga nti bwe yamalanga okusaba bw'ati ng'ayise ebibatu bye mu kyenyi sallallahu alayhi wasallama tewaliwo hadithi gy'olaba ntuufu yajja ekikulaga nti mulimu guno tegulina kikolo bal ekituufu kyekyo basheekh kye baayogedde mu nsonga eno ng'akulaga nti eyayogera nti bid'a Ibn al-Qayyim n'asooka ayogera ku Imaamu Ibn al-Qayyim nti siwa firdi eno tasaanye kwogera nti hadithi eno ntuufu eno si ntuufu Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya omumanyi gw'ayogerako firdi ziri ze yayingiramu nga mwana wattu buli emu abaimaamu abo baali abanene Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mwana wattu bwayingira mu fiqhi omulala munene bwayingira mu hadithi munene kati gwe bw'otulaga n'omukakkanya mu ilmu eno ya hadithi man anta ani gwe gwani avaayo ku imaamu ono omunene umma gwekkiriza abamanyi abanene bwawandiika fatuwa wansogera olaba nti ne Imaamu Ibn al-Qayyim bw'ati bwe yayogera ng'owulira essanyu afunye ly'amaanyi kuba ebigambo bye bikwataganye n'ebya imaamu ono omunene gwe bw'ovaayo tulage nti wa wansi ali mu biseera byaffe tali mu basalafu anna laka dhaalika osinziira ku kyekyo okukyogera imaamu ono omunene bw'ati kakati bano baimaamu baatukuŋŋanyiza ebigambo ebyo ne batulaga salafu bwe baali embeera zaabwe ze baatambulirako alayhim rahmatullah nabi sallallahu alayhi wasallam hadithi zonna eno teyali nkola ye imaamu ahmad rahimahullah mu basalafu mu bayagala basalafu abanene baba bano bakulaga embeera ya nabbi sallallahu alayhi wasallama imaamu ahmad bun hanbal imaamu ahli sunna wal jamaa mugenda mu kito kye bayita al-ilali al-mutanahiya volume eyokubiri genda ogyetegerese lupapula yakuvanga kino lunaanaana mwemu n'ebigambo byeyogera n'agamba bw'era yogera ku nsonga eno la yu'rafu dhaalika kitekimanyikiddwa kubeera nti ogatta ebibatu obiyise mu kyenyi abamu babyeyisiza ddala ku mubiri ng'edduwe alaba emubuna emuyingira yagamba ekyo tekimanyikiddwa annahu kaana yamsah wajhahu ba'da ad-du'a tinabbi sallallahu alayhi wasallam yasiiganga yasiimuulanga mu kyenyi kye oluvannyuma lw'okusaba illa ani al-hasan okujjaku kyajja ku hasani al-basri rahimahullah naye tekimanyikiddwa ku balongoofu ku basalafu abaakulembera oba oliawo akhtaa rahimahullah yasobya naye nga basalafu okubyakddana ku nabbi sallallahu alayhi wasallam tebaakikozesanga imaamu Ibn Taymiyyah Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ugenda majmuu al-fatawa unemumanyi omunene bano baayogerako nti bo tetubeesembesa audhu billah nga umma yonna yabakkiriza bano ba ahli sunna wal jamaa okugjako firaqu dalla firaqu embuze zo bano baimaamu abanene bano ba Ibn Taymiyyah ba Ibn al-Qayyim zibakubamu ebituli naye bonna bonna ba ahli sunna wal jamaa bawulira amanyi bano abanene Ibn Taymiyyah bateekayo ebirowoozo amatu bakuba ku matu bawulirize ebigambo ebinene ebyo bagenda okwogera byo biriwa baimaamu bano Ibn Taymiyyah rahimahullah majmuu al-fatawa volume ya 2 lupapula 5:19 yagamba wa amma رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة وكوانيكا إباتو بينو نوانيكا يميكونو موغينو كسبا أحاديث زجا نيجي مريان وقونو ناقابا وأما يقابا وكبيرا وانيكا يميكونو زجا أحاديث نيجي سكو بيكو نوكشما يبخاري مسلم وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان وبلوك بين أنت أسيمو لمتشينيكي عليك يبتو بينو نابي سمتشين مجرم حديثين مؤبري لا تقوم به حجة تتوينز الزيسين بسا كبانغا حديث يسونش نفو سنيويفو سنغاقا كوشتو محمد صلى الله عليه وسلم وقنا مفتوى يا العز بن عبد السلام يرومكم السلف مفتاوى جبيت فتاوى العز بن عبد السلام إنه جيابا داكوا مكة بتولي موغينا كل بولو الواس آنام ومسام
umanyono al-Izz ibn Abd as-Salam yagamba la yamsah wajhahu biyadayhi aqiba ad-du'a illa jahil teri ayisa bibatu byemuchenyi nga amaze okusaba okujjako nga mubuyabuya tamanyi yayinza kikosa kubanga nabbi wa sallallahu alayhi wasallam yasabanga nekyo tekikosanga nateka ensonga baraka mikisa gikubula tiyabikonsanga sallallahu alayhi wasallam ni fatawa nyingi ezamanyi ba umma bugenda mu al-majmu' kya Imam an-Nawawi bujulizi bwesembesiza n'agamba nti Imam an-Nawawi bwagamba si bituufu ku Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi rahimahullah mas'ala gano yagaleeta mu al-majmu' kitabo kye tumanyi sharhu al-muhazzab n'agamba ebigambo ebiri bye yaleeta mas'ala gano yaleeta ensonga bbiri. Esooka n'agamba annahu yustahabbu kirungi wa dhakara jamaa min al-fuqaha n'ayogera bannafiqihi bangi abaalaga ekyo قالوا بذلك ngaba yogera kirungi okuba nti olakikola nayise ibatu bye mukyeni. Thumma qala Imam an-Nawawi bana agamba wathani kigambo ekyokubiri kigambo biri mu majmu' al-fatawa volume yokusatu papula bitano emu yagamba la yumsahu tetusimula tusiga muchenyi kigambo ekyokubiri n'agamba wa hadha huwa sahih. Imam an-Nawawi n'agamba ekituufu rahimahullah sahahu al-Bayhaqi Imam al-Bayhaqi omukuba na hadith yagedde nti Imam Ibn al-Qayyim simu na hadith na Imam al-Bayhaqi simu na hadith sebo Imam Ibn yagamba ekyo Imam al-Bayhaqi yalaga nti ekituufu tetusimula tetusiga muchenyi والرافعي نيمام الرافعي رحمه الله وآخرون من المحققين أبا من يبنينا أبلا بحقق abanyweza obujulizi ne batugati obujulizi obungi era abo kyebeegattako ebibizo bya Imaamu an-Nawawi rahimahullah mu kitabo kye al-Majmu'. Bwe yamala Imaamu ono n'aleeta ebigambo bya al-Bayhaqi byayogera mu kitabo kye as-Sunan al-Kubra naye tubyogere byennyini Imaamu al-Bayhaqi naye Imaamu munene ne mu ilmu ene ya hadith naye yatulaga ebigambo ebyo ku nsonga eno rahimahullah n'agamba fa amma mashu al-yadayni bil-wajhi عند الفراغ من الدعاء okusiga noyise bibatu muchenyi ngoma zokusaba falastu ahfazu an ahad min as-salaf sirinayo bujulizi bwe nina bonna kubalongoofu abatukulemberanga bunywevu fi du'a al-qunut nga bwe yamalanga okusoma qunut nga asabye n'asiga n'asimula muchenyi. وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ودغايو abamukubaleeta obujulizi kuba mukubalongoofu tibagikozesanga oluvannyuma lw'okusaba ng'ali bweru w'essala naye وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ولو حديث yajjanga nnafu eyogera ku Nabi sallallahu alaihi wasallam abamu ne bagisalawo kuba nti bagikozesa naye nga nnafu tetuyinza gyesembesa. Wa amma fi salah awla mu salah fahuwa amalun lam yathbutu bi khabarin sahih kikolwa tekirina hadithi yonna bujulizi bwonna butuufu wala an atharin thabitin wala qiyas tewaliwo athari yonna buufu bwonna bwajjanga butuufu bwonna bw'oyinza kusinzirako kugeraageranye konna n'okwesembesa. Fal awla alla yaf'ala ekituufu ekisinga kubeera nti ekyo kikola bw'oba yagala okugoberera wa yaqtasiru ala ma fa'alahu salaf n'okoma ku ekyo abalongoofu basalafu bali kye baakozesanga kubanga be batusinga okutegeera eddiini eno radiyallahu anhum min raf'i al-yadayn duna mashihima bilwajhi basitulanga ebibatu bino nabyolekeza waggulu naye nga tebabiyisa mu kyenyi oluvannyuma lw'okusaba fi salah wa billahi tawfiq. السنن الكبرى الإمام البيهقي رحمه الله بيت مجتمع السنن الكبرى. الله تبارك وتعالى سسولي أفمن يابا بنينا باتكو لنبرا بوباتي وبالي وبالا بانغا النبي صلى الله عليه وسلم ينكويا تيجيرنا نمو باجي تانغا تباجي نيويني لانغاكو تباجي ريتي لانغاكو وجوريزي نبانو نيايو نانو نيachino nakunga nyachino وبالا بانغا نبي وابو تيجيرنا باجي تانغا
ne bamanya nti obulungi bwonna buli mu kugoberera kirabiko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. ezimu ku ahadith amanyi baleeta muddo ne yogedde mulete hadith ntulaga kye musinzira okulaga amanyi ba hadith batulaga kati okyayagala ki amanyi abene yabafudde natulaga mulage engeri gye muzinafu yamu amanyi engeri gye beetegerezanga mu rijal al isnad abasajja abagira mu lujegere n'ebigo bye bakozesanga tasobola kubyetegereza n'atunya dde mu bigo by'abamanyi ba hadith abanene. Imam al-Bayhaqi omulabi rahimahullah na hadithi wala hadithi yajja musunan Abi Dawuda ejjira mukumuli Muhammad ibn Ka'b al-Quradi an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala hadithi yajja semesezwa muddon tamanyi bigo by'abamanyi kubyo nga imamu yennyini agifulumisa. Abu Dawuda bwe yamala okugireeta rahimahullah n'agyogerako kikumalira yamanya abasajja abali mu lujegere luno bwaba agyogeddeko tetusaana ate kuddamu gyesembesa. Hadithi egamba nti salullaha bibutuni akuffikum, mukozese bwemba musaba Allah ebibatu bino ekibuto kyabyo kiba kitunula waggulu, mubitunuza waggulu so temubitunuza wansi. Wala tasaluhu bizuhuriha faidha faragtum, bwemba mumaliriza famsahu biha wujuhikum, ebibatu bino nga mubyolekeza waggulu mubiyise mu byenyi byammwe. Imam Abu Dawud rahimahullah bwemala okuleta hadithi yagamba hadha alhadith وقد روي هذا الحديث من غير وجه حديث يجمع مكوب مانجا إليتاليرينو عن محمد بن كعب القرظي يبقى محمد بن كعب القرظي نيغام كلها واهية حديث ظن النفو تزيرنا شكولو وهذا الطريق أمثلها الكوبا ينو ينزوك دامان كاليكو نيغا تلو وهو ضعيف أيضا نريو الكوبا ينو بنفو تتوينزا كوريا سيمبسا وغير مسلسلة الضعيفة يا شيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله مسلسلة صحيحة أين تياليتا وغير مسلسلة الصحيحة يلا بيوغو كبير فوليوم يو كبير بابولا تشكومي أنا ومكاغا يليتا بيغامو بينجي ngaayogera ku ahadithi zino ez'okuyisa ebibatu mu kyenyi n'agamba kyetugambye nti faidha faragtum mwemamumaliza muyise mu byenyi byammwe yagamba wa ala hadha fahadhihi aziyada munkara okwongeramu kuno okwajja kwonna muyise mu byenyi byammwe kutamwa si kutuufu si kunywevu. ولم أجد لها حتى الآن شاهدا. شيخ الباني رحمه الله أمكم حديث بسلام فبنو يقام نانونيا وبجوريز ومينزو تشواغيرا وبتوبي الناس نبو النلبا أكتوسا نكاتي. ولا يصلح شاهدا للزيادة حديث ابن مسعود المرفوع. تتوينزا كويسة من حديث ابن مسعود حديث عبد الله بن عمر ويندالا تتوينزا نجيسي مبسا إقام بيتيا إقام أنت إذا رفع يديه في الدعاء Msalamu yastulanga mikono jenga saba lam yahutuhuma hatta yamsahu bihima wajhahu yajissa okutusanga ajisiza mu kyenyi kye kubanga hadithi eyo erimu omuntu gwatumanyinga muttahabu bil kadhib nga Sheikh bwe yalaga rahimahullah era namanya balaba nene omusenga janga muttahamu bil kadhib hadith jabayogere bamunkar twinzira kusinzira ko jesembesa nga Imamu Abu Zur'a imamu munene mu basalafu Abu Zur'a rahimahullah Imamu Muslim bwe yawandika kitabo kye sahih yakireta n'akyanjula eri imamu ono era hadith yamulaga nti eno ntuufu yazireka mbu yamulaga nti eno gijjeemu n'azijjamu nga imamu munene yagamba hadithun munkar akhafu alla yakuna lahu asl hadith yetamwa nafu ddala eyawukana ku ahadith ennungi ze tumanye entuufu era nti hadith eyo terina kikolo kyonna وكتب محمد صلى الله عليه وسلم ويتلم بسلف إمامه ومنين رحمه الله أبو زرعة إمام البيهقي أين أبو يزيبي عليتك وبسلف وملونغ فيرابا لابنين عبد الله بن مبارك بيريتك رجيجي عليتك وعليه الباشاني رحمه الله يبوزا أمك وسلف عبد الله بن مبارك نامبوزا عن الذي إذا دعا مسح وجهه ولموا السماء يستوي باتو بيمتيني قال لم أجد له ثبتا ekisaki sangako Abdullah ibn Mubarak uko amanya banene bisera biye byakulembera
yagambe ekyo sikirina ku bujulizi bwonna butuufu. Izzu ibn Abdissalam twamulabye yagamba nti ebyo abikola nga muntu mwana wattu tasomye eddiini tagimanyi yayinza okukola ekyo kubanga nekirina ekikolo kyonna okuva ku ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ebigo byonna byabasalafu abatukulembera nga bakulaga ku mbeera eno tisinkola y'ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ne hadithi endala omuddo ono zeebuuzaako yaba yajja mu sunani ibn Majah, idha da'awta Allah bw'oba osabye Allah fad'u bibutuni kaffayka, bibatu byolekeze bitunuze waggulu kibuto kyabyo, wala tad'u bizuhurihima fabitunuza wansi, fa idha faragta bw'oba omaliriza famsah bihima wajhak bibeera nga bibatu bino obiyisa mu kyenyi kyo. Nalaga hadithi eri mu sunan ibn Majah eva ku ibn Abbas radiyallahu anhuma yalaga nti bwe yalaze omuddo ono Imam Suyuti yagireeta mu kitabo kya Al-Jami' as-Saghir. Naam, yagireeta n'alaga ng'entuufu n'alaga ng'ennungi, naye abamanyi bonna abanene baalaga nti hadithi sinywevu tufiirize gyesembesa, hadithi ennyunyi zonna zikubyeko nga nabbi akoola Allah we asaba Allah we n'awanika emikono n'agisula oluso okugiteeka waggulu ddala, naye nga bw'agijjayo tagiyisa mu kyenyi kye sallallahu alayhi wasallam. Imamu Ibn al-Jawzi bwe yagala ku bigambo ebyo la yasihu, hadithi ezo si ntuufu. Hadithi si ntuufu nayo fihi Salih bun Hassan, mulimu Salih bun Hassan ono mumanyi ba hadithi batulaga lwaki abuuza lwaki mazinafuya lwaki mulaga mumanyi ba hadithi bakitulaga dda naye mu bitabo byabwe kati ono alimu Salih bun Hassan matruk we baamuleka. Ibn Hibban rahimahullah muna hadithi yagamba kana sahibu bweyamwogerako yagamba kana yarwi almawduat an alathbat, yapaatikanga ebigambo ebitaliyo n'abiteeka kubamu kubanywevu mu ilimi ya hadith abeesigwa bannahadith abanene, ye yabajjangako ahadith n'azipaatiikamu ebibye. Ono Salih ibn Hassan yaleeta hadith eno kati tugitambulireko tuleke hadith ennungi ennywevu tudde kweyo. Imamu Ahmad rahimahullah mu basalafu da'afahu yalaga nti nnafu. Ibn Ma'in oyo bonna basalafu balongoofu abali abaakulembera ddala mu biseera biri ebya hadith abanene abo. Imamu Abu Dawuda bamuwulidde, Abu Hatim bonna hadith bonna abaakulembera, Ad-Daraqutni, Imamu al-Bukhari amiru al-mu'minina fi al-hadith bwe yayogera ku musajja oyo eyaleeta hadith eyo yagamba munkaru al-hadith, hadith ezitamu nnafu sinywevu. Abu Nu'aym al-Asbahani naye ekyo kimu kyeyayogera yagamba munkaru al-hadith matruk. N'amanya abalala bangi abanene abatulaga ku ahadith ezo. Kate bwogenda mu fatawa ez'abayimamu abanene ba Ibn al-Qayyim bagambye tubaveeko ne tubeesembesa ng'ate amanyi babangi bwe yaleeta fatwa n'amuleeta omumanyi oyo afuna essanyu byewuunyisa. Genda mu fatawa ennene ez'amanyi, genda mu fatawa z'abamanyi abalala Ibn Baz manyi bafe abanene mu biseera bino, genda mu fatawa za Ibn Uthaymin rahimahullah majmuu al-fatawa, ogenda mu bitabo ebirala ebinene, genda mu fatawa ya lajina ad-daima lil-ifta, nazo zeetegereze nga bakulaga enkola eno nti si nywevu sinkagafu ku ekitibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'omu ku basheekha abanene Bakar Abu Zaidi rahimahullah yawandiika ekitabo kye kyeyayita juzu fi mashi al-wajh ba'da ad-du'a. Sheekha oyo mulungi mu bitabo bye niye yawandiika ekitabo kino ekirungi, y'omu ku baali batuula ku lukiiko luno lajina ad-daima lil-ifta, yafa rahimahullah. Naye yawandiika ekitabo kirungi ku nsonga eyo n'aleeta ebigambo ebiwerako ahadith zibeesembesa, naye yamaliriza mu kumaliriza ng'afunza ensonga eno khallasa ila bid'iyatihi, yalaga nti kino kizuule bid'a wadde ntayaga nti kyogere obanga teyakikola. Bid'a kye kitu kimanyi kukyogeraga nti boogera bid'a tebamanyi bid'a tukimanyi kibayita bid'a. Abdallah muddu wa Allah wabanga nabbi teyakikola sallallahu alayhi wasallama sijja kuddamu kunnyonnyola bid'a kyeki kubanga musomo twatukwanukula ku nsonga y'edduwa ng'otulaga kirungi tukikozese. Edduwa zino eza Ramadhan twakunnyonnyola bulungi nnyo ne tuleeta ebigambo by'abamanyi nga Abu Ubaida al-Qasim bin Sallam nga boogera ku bid'a kyeki, kunnyonnyola bid'a kitegeeza ki, kye bayita bid'a. Ne tulina ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah naye nga ayogera ku bid'a kyeki tetujja kukiddamu abula omumanyi ono Bakar Abu Zaid rahimahullah bwe yawandiika ekitabo kino n'akuŋŋaanya ensonga zonna mu nsonga eno
yamaliriza agamba nti ekituufu tieno bid'a yakolebwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tubeere tugireka terina kyonna abantu enzikiriza yaabwe abamu ne yeesimula n'omubiri gwonna ng'alaba edduwa emubuna tekirina kikolo kyonna w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kati ensonga yabe ebitiibwa nti terina bujulizi wonna ekituufu emikono bw'omala gisse wansi nga bwe yakolanga gera mu hadithi ezikubyeko mu Bukhari mu Muslim mu sunani ezimanyikiddwa Abu Dawuda at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah n'ebitabo ebirala byonna ebya hadithi ebinene nabbi yasabanga naye nga teyakikolanga kino bi abihi wa ummi sallallahu alayhi wa sallam nga basalafu bwe baatulaga abaatukulembe n'amanyi bafe abanene ku biseera bino era kye batulaga ne bakikkaatiriza. barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala bima yuhibbuhu wa yardah.